Mayinja akolamu ekibi nakyo bolaba olumu tufuna ebizibu naye ne tutamanya lwaki tubifunye. Yatwala ssente z'omukazi ate n'atwala n'ebitundu bye. Kubanga bannange si kirungi abali eyo mwenna abatwaba si kirungi twala ssente za mukyala ate n'omala n'ebitundu bye n'obitwala. Okitegedde kati Mayinja saagala beyeekwase byabufuzi naye obutayimirira ku magulu g'abiri n'obutamatira ebizibu bya Mayinja. Okay, mugamba mutya abali Kachumbali TV simba MC Prince Ivo nga bwe nabagamba nti no Kachumbali tunoonyereza ensonga ate ne tugikuleetera gwe kennyini ne weesalirawo n'olwaleero bingi ebibadde byogerwa nga n'olunsi temumanyi waje biva about New Eagles, the Golden Band, Cream Production, lwaki byetematemamu ne Eagles entuufu yatandikawo etya nakyo ekyagisuula kyetwandise Rise and Downfall of Eagles. Olwaleero tukuleetedde omwami Mawa abasinga mumanyi ng'ow'emboozi mu kati naye nga tugenda beera twogera ku bintu eby'enjawulo naddala ku Eagles yatandikawo etya era kyekyagisula abantu abo abali mu Eagles okuviira ddala ku Mayinja Minsa Kisemakula Haji Aruna Mubiru bona tugenda kwatangako omu ku omu tubamunnyonnyole naawe ali eyo osobola okugamba nti leero njagala mundeetere ku Catherine Kusaasira oba mundeetere ku Stesha Mayanja oba mundeetere ku muntu yenna gwe gwandyagadde okumanya ebimukwatako tugenda beera tubamuleetera naye nga particularly olwaleero tugenda tandika n'omwami Ronald Mayinja naye nga tugenda sooka tukuwe preamble ya Eagles omanye yatandika etya baani abagiri mu kutandika yakolanga etya then tulyoke ate tukwate ku omwami Ronald Mayinja leero ye edition iwe kyetuyise Mawa edition tugenda bya tugireeta Mawa edition on Ronald Mayinja Mawa edition on Samisa Semakula Mawa edition buli wiki nga tukuwayo omu so gwe weekuumireko ate commentinga tubulire nti no nze owange njagala mumbuulire ku ono ebyafaayo bye nze njagala mumbuulire ku ono so bwe tutandise olwaleero Kachumbali naye nga munegatteko atwanirize omwami Mawa ogambo tasebo tukwaniza Kachumbali bulijjo tukunoonya naye tufunye omukisa nange nsanyuse final okkiriza okubalabako era njagala okutegeeza abantu mwenna abali ku Kachumbali timubeerereko ddala kubanga mugenda kuba musobola okufuna ensonga entuufu ezifa mu ggwanga nga tetulimbye tetuweebudde muntu naye nga twogera ddala ekituufu abantu abo babamanyedde ki kye bali twatandika tutya ani yakola bw'ati ensobi yavaawa ebirungi bye bafunyemu tugenda kuba nga tubimenyaabenya era mu mbeera yonna amanya mukimanyi bulungi nze Mawa Haruna emboozi mu kati basinga kwe mumanyidde ndowooza naddala ku mbeera y'emikutu gino egyammwe abasinga bamanyidde ennyo ku mboozi mu kati era basinga nti bye mbadde muwulira oluusi mboozi mu kati ebitonotono tutabimalayo tugenda tubimalayo ebikwatagana mu industry ya music ebikwatagana n'abayimbi abo aba Eagles bonna. Okay, nfunye omukisa naye mbadde njagala tutandikire ku Eagles mwaka ki oba budde ki bw'wagyegattirako akati Eagles nze akusookera ddala nali ndi muvubuka muto nga nakayingira ekibuga nga ndi awo bayita ku Nairo Theatre oba obulirawo oba omanyiwo nga ndi muvubuka yetetenkanya ne mwami Lutaaya Geoffrey ndowooza n'akizuula nga ndi musajja asobola okukola yanona nensobola okumwegattako era bwe namwegattako yali mukwano gwange ng'akyali mu eri wa Katolo Bwama mu Diamonds esembo bayitanga Diamond Production kubanga bonna gye baali bayimbira abantu abo nga bw'obamenya abantu 6 bonna baali bayimbira mu Diamond Production Fred Maiso Sekamate Seruga Mayinja Ronald abo bonna misaki eyakatolo bwama era nga Lutaaya mukwano gwange kati oluvannyuma bavaayo ewa Katolo Bwama bajja bakola Eagles bwe bakola Eagles awo Lutaaya ngamba nti Mawa jangu tutandike okukola ffenna ani abakuliramu mu kwewaggula okuva Katolo Bwama abakuliramu
yali Lutaaya Geoffrey. Naye Lutaaya Geoffrey oyo musajja omulabanga omwangu naye si mwangu. Musajja mugezi nnyo. Balinaako gye baali kati mwami Kato ndowooza Lutaaya oyo n'abamu ensobi gy'akola. Kaloba mwami Kato yabafuga bwe baakomawo mu meeting enkeera n'agituuza n'abagamba Lutaaya ngenda kuwummuza. Katolubwama yagamba Lutaaya. Katolubwama yagamba Lutaaya ngenda kukola ki? Kuwummuza. Lutaaya ne yeeraliikirira nnyo. Akati mu kweraliikirira ennyo bano bwe baamanya nti Lutaaya bagenda mugoba nga twavaamu ekintu ekyasinga okuba ekibi. Agamba nti abagenda ne Lutaaya namwe musobola okukola ki? Okumwegattako. Ekitegeeza yali muganzi nnyo nga bamukkirizaamu bangi. Lutaaya kuvadda nga abantu bamukkirizaamu kuba musajja mugezigezi. Kakati kata ayogera ekyo bonna basituka. Mayinja asituka, Sekamatta asituka, Serugga asituka. Bagamba ono bw'abeera agenda naffe tugenda. Ate nno mbadde nina kyesikubuulidde nti era Kavuma nga yaliyo ng'omutesitesi n'omulala gwe bayita Paulo Katongole. Obudde buno gwe bayitanga Ketti. Obudde buno gwe bayita Ketti. Ng'akolera wa Katolubwama. Kakati agenda okutwala banga ebiseera ebyo Katolubwama yali w'amaanyi. Yamundi esembo bali ku gundi awo nga b'amaanyi nnyo. Nga Kavuma alaba bano abatalina byuma, abatalina rediyo era nga abatalina linnya, abatalina maanyi, abatalina ssente, bagenda kubeerawo batya. Bafuluma. Bwe bafuluma Kavuma asigalayo. Bava mu meeting bagenda. Bonna. Bava mu meeting bagenda. Bwe bavaayo olwo batandika ekibiina kyabwe ekyani Eagles. Era Lutaaya oyo alina kakamunyeke. Alina musajja mugezigezi ng'alinayo kakamunyeke yebbali akatunda. Batandika okufuna engeri gye batandika okukolamu. Bw'oyogera ku kamunye abantu balowooza takisi. Taxi yalisere bali bazita kamunye. Mwe muva erinnya Eagles. Fakiri ndowooza mweriva. Era n'erinnya eryo Lutaaya yalireeta. Emmotoka ye agitunze ate ye kamunye. Kitegeeza okubeera nga bapangisa ebyuma. Sente ezo zibayambeko okukola ki? Okupangisa ebyuma okutandika okukola. Kati ekibiina kitandika. Ketti asigadde eri. Eagles ezzeekola ebintu byayo. Bagenda olaba Eagles eyagenda efuuse Eagles. Ogugulinga mwaka ki? Mwaka awo yali biliyoni kaawo. Myaka mingi sijijjukira nnyo. Naye nga batandika Eagles. Awo Eagles etandika esumulula endongo. Era ekipande gyabwe ekyasookera ddala kwali kuliko abantu 6 n'obuwalawala wansi n'obuzina. Tegedde bakusaasira tebannayingiramu. Bamoolini n'antume tebannajja. Bayiriini bazinyi. Ayiriini Nambiru. Namatovu. Nga muzinyi buzinyi si muyimbi. Abaana bangi abaalimu nga bazinyi buzinyi naye nga si bakola ki? Nga si bayimbi. Bano abaana abawala bano abagenzi beegatta bakusaasira bafuuka abayimbi bamoolini. Ate abo bazze luvannyuma. Naye nti era mu kugitandika omusajja Ronald Mayinja yali musajja muzibu nnyo. Awo wennyini awo njagala tukwate. Era Mayinja bino by'omulaba bimutuuseeko tebitandise kati. Ebyokwefuula venadde eri. Ebyokwefuula nadde eri akola ki banne balanga talabise byava dda. Nga baakamala okwekutulira eri ku Diamonds Production bali 6 batandisewo Eagles. Mayinja naye ali mu bo. Shows zitandika okukolebwa. Naye nga Mayinja abatawaanya nga oluusi tagenda gwe basibiddeko olukoba yalina oluyimba olw'amaanyi. Era kwa ngeesera gyalugamba tugenda mu Bamayinja. Nga akubye ennyimba kyawe eziriko. Ennyimba waliwo awo Kereya oluyimba lwatunda nnyo. Wabaawo ne Kresi. Ne Kresi yeegira engumi. Ndumanyi. Ennyimba ze zaali eza Ronald Mayinja. Olwo Lutaaya yalina oluyimba nga babita baami mwajaabwe. Oluyimba bamuyita baami mwajaabwe. Kati
awo bwe batyo babeera awo ne Fred Maiso alina ekimuli kyalooza so mu mbeera eyo nti batandika okubanga batambula bakola emirimu gyabwe naye nga bwengende nti Mayinja era musajja batimba e Masaka n'atajja ogenda olaba ekiro ku ssaawa 2 yalinnye takisi. Embeera gye baalimu obudde obwo yali etya? Embeera gye baalimu obudde obwo teyali nnungi naye eyinza nga ate ebiseera ebyo eringa obbaira nga yali embeera kubanga abayimbi abo batambuliranga mu takisi. Oyo olugendo lwabwe luwanvu kubanga bwe tunagamba nti tumanye bagaggawala batya tojala mutandisa bitemaatema osinga abantu tebategedde naye nga okutandikira ddala bagendanga mu baasi emu tibagenda yimba mbalala ne balinnya baasi ate nga baasi eyo yebeerako n'ebyuma ebyuma bibeera waggulu ku katanda ebiseera bwalingawo baasi zirina obutanda ng'ebyuma bibeera waggulu ku katanda bye bakozesa ku stage. Kati Mayinja Ronald nga musajja musumbuyi kuva ddanga musumbuyi musajja yalimu nga mukakkamu ali awo nga tategeerekeka yali Misa Kisemakula yali musajja mukakkamu musajja akwata empola ebintu bye musekamata abo nga bonna basajja bali awo bagonvu Seruga ate ye nga tayogerera ddala ali hambo nnyo kubanga Seruga oyo yasooka mu Ebonizi gyava nadde eno gyava abo lutaya agenda abasika yasooka mu Ebonizi awo nga abeerawo beeza awo ku studio naye nga talina nakyakola. Waliwo omusajja bayita ttiimu nga amuyambayambako awo era ttiimu ndowooza yasooka okuwa ku Seruga engatto gye yateeka mu kigere n'amuwa ne ku ngoye ze ttiimu lwakola katomumanyi simumanyi oyo Bungereza eyo kyemmanyi kati Seruga nga kugamba abasajja bambi baavu. Mayinja embeera ze zaali zitya mu kibiina ng'oggyeko okwefuulafuula? Mayinja embeera ze mu kibiina okusookera ddala bwalinga butafaayo nga ye tafaayo ekibiina oba kitambudde kitya oba bafunye oba tebafunye nga ye talina nnyo bifaako era Mayinja yalwawo nnyo okulowooza ku bintu bya ssente naye ate bwe yatandika okuzifuna n'azirozaako ate awo n'afugira ddala omusajja omuki mu kusooka yali akola bukozi nga tabifanako gyobola n'ebiseera byatuukanga nga tamanyi nti bwe sigenda ku stage kuyimba bannange bakosa ntya owekitegera simanyi oba bwali buto naye bwe yagenda ate era ng'akula nga atandise okugamba nti ekibiina kirimu ssente ate era emizeegye tegyakoma egyo egy'okwefuulafuula. Mayinja tatandise kati abantu abasinga bamulaba kati ne Mayinja kuva dda omusajja si mwangu. Batambula baafuna ebizibu bingi nnyo along the way nga batambula ekibiina nga kigezaako okulakulana. Kigambibwa nti nno waliwo n'ekiseera bye baatuuka ebyuma byabwe ne babibabbako. Okubabbako betya? Nti baali basimbye emmotoka y'ebyuma bagenda okera ku makya ng'emmotoka bagibbye yonna. Ebyuma okusoogera ddala ebyuma baali bapangisa bipangisa era ekyasinga okubawa obuzibu nze kyenzijukira waliwo omwami gwe baali bapangisaako ebyuma kati omwami oyo yeyabaleetera ennyo ebbanja n'okutandika okuba nga babayigga badduka badde eno batandika okuyiwa show bayingizaamu awo semmanga abayamba basasulira ebbanja kati baafuna nnyo ebizibu awo mu kutandika naddala nga tebannagula byuma byabwe. Kakati ebyuma bwe babugula ebyabwe ba Nairobi Breweries ebiseera ebyo Nairobi Breweries waliwo bwe yajjira nebayingiramu nebawa ku byuma kati bwe yabawa ku byuma basobola okubanga batandika okwezimba awo ne baba nga buli omu ssente zaafuna aziteeka mu nsawo batandise okugabana ennaku luno lwa Ssemakula luno lwa Lutaaya infact era Lutaaya yaleeta ekirowoozo ekyo nti oba Christmas yoono bana Lutaaya yaleeta ekirowoozo naga bannange okufuna miliyoni 4 zino tuli abantu 6 ffenna ne tuzitemaatema awo nga boolaba enjovu oba embwa ng'eyiza akamesi buli omu n'atemaatemako obukolwa ali obumanyi obukolwa bukolwa buyinza okuyigga akamesi naye ne bugenda nga buli omu afuna kahaafu kati ye gundi n'aga nti enkole ey'okuba ng'obukolwa tugiggyewo tuddire omuntu tumuwe olunaku nga ssente ezivaawo zonna ziba zize kijja muyamba okukulaakulana
era ekirowoozo ekyo ne bakikula bonna ne bakisemba kati awo enkola y'okugabana ennaku nejja kati awo okufuna ku ssente ezitegerekeka kubanga amazima basemakula abo tebafunanga ssente basajja bato nga Mayinja ne Lutaaya be bagezi mu bujugu ssente nga tebazirya baleruka. Mayinja nga mugezi nnyo. Mayinja ne Lutaaya nga bo baluli basookanga ekiseera ne batunda olunaku balutunda bano bannaabwe ne bagenda ne bayimba. Ate mu kuyimba otusangeyo nga ssente tezikola ki tezimala teziriyo nga bazitwala Mayinja yazirya nga Mayinja yazirya kutuusa Lutaaya yagamba nti edda n'enkola eno eveewo tukole enkola mu weekend mubaamu oba mu mwezi mubaamu ennaku mmeka nti ennaku bantwala ebiseera tukola Friday Saturday Sunday tugamba Sunday bebeera ya Mayinja Saturday ebeere ya Lutaaya Friday ebeere y'omulala ne wiiki ejja tugende nga tukola oba gwe olunaku lw'olutunze gwamanyi neffe tulukuwadde gwamanyi era ekyo ekirowoozo kyabayamba nnyo okulaakulana ate era kyabayamba nnyo bakuumira awamu kubanga oli yatowezanga obutagenda nga naye amanya nti bwange bwe sigenda ku lunaku lwa Jofule nange olwange tajja kujja obakitegere kati nga kiri eri gwe olunaku lwo n'osalawo Mawa alumpaddemu $6,000,000 n'olutunda naye nga bw'olutunda olina olekawo essente ez'abanno bawaayo amafuta wadde tukuwadde olunaku naye banno bawaayo amafuta baatuukira mu biseera ebyo ate baali batuuse mu mbeera nga bawuzeeyo ne ku mmotoka waliwo emmotoka baziyitanga maaka oba maaka eteri eno maaka 2 I mean maaka X ne waliwo eyali emabega maaka 2 kati bazigula nnyo kakati nga ne baga nti bonookolanga ssente omwajja kuwaayo nga mulina amafuta era awo Eagles bwetyo bwekola ki bwetandika bwezze ki ekigireetera okusaanawo nakireetera okusaanawo nno ate bino byajjo wano ndaba tutuuseyo mangu naye ndowooza ngeri gye tuli kati tuli mu temaatema then tukwate ku Mayinja temaatema engeri gyajja kati ekibyatuusa wano okusaanawo ogamba nti bagijjewo baatuuka ekiseera omanyi mwami Kavuma Musa Keti tubadde twamulese eri wagundi akomawo ati anti wambuuzizaawa sooka okanyonyole wambuuziza Keti akomawo ati akuba twamuleka eri kati Keti abeera eri mu Diamond obutuufu tebitambula bulungi mu butambula bulungi ate Keti kuva dda nga ayinamu akasente ate nga mulimu ogw'okutegeka sente zivuddewa yali agumanyi bulungi akati wali wembuukidde wesikubulidde nti mu kupangisa ebyuma bagenda ne bafunamu ebbanja nga lya miliyoni nga ndowooza 3 eby'ebiseera ebyo ba 150 ng'azibanja emwami bamuyita Ssemmango nga Ssemmango oyo waliwo omwami yali abapangisa ebyuma bya Balutaaya emmotoka gy'obadde ogamba gye bababbako omwami yali abapangisa ebyuma tebyali byabwe ng'abapangisa kati ebyuma ebyo bibula kati ebyuma mu kubula byabulako ndowooza n'akazindaalo kamu bwe bibula omusajja n'asirika ebbanga bwe yagenda n'agamba ebyuma byange byabula n'abalira ssente zebaali balina omuwa okumala ebbanga eryo lyonna n'abala nga ziri mu miliyoni ndowooza nga 152 nga tezirina we zisobola kuva era ebiseera ebyo baatandikanga okubeera ku dduka bakitegedde baatandikanga okubeera ku dduka kati banoonya bagamba ebbanja lino tulivaamu tutya wawe tuzinza okujja ssente Kavuma ajja kati Kavuma mu kujja jjukira eri baavaayo tebakolagana Kavuma tebamwagala naye ate Kavuma yalina akasente ate era Lutaaya oyo omwanya musajja muzibu kumpi yajja Kavuma kubanga Lutaaya yatuuka ekiseera n'afunamu kasente n'aleeta Lakedube n'apangisa omuyimbi Lakedube kati bw'apangisa omuyimbi Lakedube Lutaaya awo mu kunoonya ssente azifunya atya abadde ki ng'ate alina okugenda ewa Keti gwe yakolanga naye alina akasente kati bajja bakola omulimu gwa Lakedube gutambula bulungi
keti agubeeramu kati wamala okugubeeramu ne gutambula bulungi wayita emyezi nga 7 olw'ebizibu ebyali eno mu Eagles ebirina okugga olwa ssente Kavuma Keti Lutaya agamba banne ne bannange Keti tumuzza akole naffe kubanga n'ebizibu byemutulina mubiraba biki Kavuma akomawo atandika okukola nabo kati Kavuma mu kukola nabo batambula nejjukira nti akola nabo nga bali abanene bali basatu Mayinja Maiso ne Lutaya olwo Maiso ne Mayinja be banene ne Lutaya Semakula musajja wattu talina luyimba luli awo nti w'amaanyi budde obwo nga n'ajaluna waali ajaluna yali waali naye ng'ate ye mwetisi wa mizindaalo esobola kubeera mwetisi ana yali mwetisi wa mizindaalo oyo tujja mukwatako nga tumutuuseeko okuyimba teri amwetaaga nga n'ebyokuyimba teri akola ki amwetaaga nga mwetisi wa muzindaalo era ebyuma byabulako aluno oyo ne bakwata ne bateeka ekibuye bagamba ebyuma bibuza amplifier ku poliisi nga bagamba yabitutte nga bagamba mmwe mubuzizza ebyo anti ababikolangako mmwe mulina ebuvunaanyizibwa okumanya ebyuma byalazeewa kati ebyuma okubinoonya okutufunewe nga bonna balina kusibwa ate Semakula talina bwagenda kyogera nti muganda wange temukola ki temujja musiba alina ne bakwata ne bateekawa ekibuye era musajja tumulaba ng'anywa ku kacyayi n'okweyagala mu bakyala n'ogamba nti yabonaabona nnyo tudde wali Keti amaze okujja kati Keti bwajja batandika okukola kati Semakula oyo nga bwegambye nti yali munafu kati ate okujja kwa Keti kuyina engeri gye yakwataganamu ne Semakula era kyobalaba Semakula ayagala nnyo Keti oyo Semakula asumulukuka afuuka omuyimbi ow'amaanyi mu biseera bya Keti nga ye manager afuuka omuyimbi ow'amaanyi akubye ennyimba ezo zisiggonsimira waliwo albamu eyo yamutunda nnyo siggonsimira yamusitula nnyo Semakula n'afuuka Semakula akati mu kufuuka Semakula era eyali afuna akatono basalawo ne bagamba nti naye Semakula ayimbye nnyo Christmas ne bamuwa Christmas era Christmas eyo ng'agikola kalenda yagikolanga kalenda awo akati Semakula ndogamba nti Semakula afune Christmas Lutaya afune Easter gundi afune Boxing Day olwo bavudde mu ziri ennaku zaladde gambe za Friday Saturday Sunday batandise na zino enkulu bafune kasente okitegeera obulungi akategedde nti luli bagabananga Friday Saturday Sunday kati ne bagabana n'ennaku enkulu mu mwaka zino ennaku enkulu Christmas ebere ya misaki Boxing Day ebere ya gundi Easter Monday ebere ya gundi Easter ebere ya gundi naye byonna babikolanga badirector bano abalala tebafuna bano abalala abalimu tebafuna nga bo tebafuna bambi bafuna za kulya ng'omusajja bwawunganya obukadde bwa 3-4 bwagenda nabwo akuwaayo 5 akakadde bwatyo nga gwosalawo oba ogitunda oba ogikozesa awo nowabayamba nnyo okufuna ssente era n'okugaggawala kubanga omuntu afunye ssente za Christmas zonna n'azitwala kituufu tayinza butakola ki butagaggawala era kyabayamba nnyo obalaba nti ate abantu abataafuna binene era tebagaggawala nga Seruga tebaamuwa lunaku Seruga yafunanga naye ng'obunaku bwafuna ate butono kozi ate Lutaya kyali abasingako nga bwafuna olunaku lwe ng'ate alwongeramu n'agamba ne kamiyoni ono w'amaanyi kangende mwegayirire ajja nyimbireko n'abatali mu Eagles nga bajja Lutaya ng'agamba kafeero ono kamugamba ajja mu lunaku lwange olw'egindi ajja abeerewo nkifuula ekivulu kati abo ne bajja kola ba Eagles y'amaanyi ate mulimu ne kamiliyoni mulimu ne kafeero kati awo bagaggawala kati mu kugaggawala batuuka ekiseera nga buli omu alabanga ne bwaba tayimbye ne bwaba taliiwo akasente oleda alinamu kati ate Lutaya oyo yatuuka ekiseera wadde nga biri byonna ye yabikola naye yatuuka ekiseera nga agamba naye menyeka ne bwe sigenda ku kyo tekina kyekinkosa olwo naye akopya emize gy'amayinja
atandise obutagenda ku show. Kati abantu ne bagamba naye Kavuma agamba naye bano musajja ono ng'ayiwa nnyo ng'ate ffe ezize tukola ki tuziyimba ezize tuziyimba nnyo naye lwaki ezaffe omusajja ono takola ki tabeerawo. Manyi nga bagamba nti olumu amabesa amangi tegeesimira bunnya kati nga balonga nga Mayinja agamba naye bwe sigenda Lutaaya gyali ng'ate oluusi ne Lutaaya yafunye ekirowoozo kyekimu naawe sigenda Mayinja gyali nga ne Mayinja nga ne Ssemawula oluusi agambye ne bwe sigenda Kasaani bali gye bali bajayimba. Kati esaana ekituuka n'owulira nti ebyuma byabikubye ng'abayimbi 6 abalimu ab'amaanyi bonna tebazze. Awo etandika okusebengerera, etandika okufuna ebizibu. Byuma babikubidde egindi emmotoka ya siteesa bagyokyezza Katosi oba ebyo byonna wabiwulirako. Emmotoka ya siteesa okugyosa Katosi era kyava ku butagenda kyava era ku bayimbi butagenda. Kugambye okutandika Eagles okugwa okulaba ng'eggwamu amaanyi kyali baali bakikuuma balwa nawo kubanga yali emaze ebbanga nga buli kaseera baba mu meeting ng'eringa eyagwa ebyuma babikubidde egindi kati nga n'omuntu n'atuuka okweraliikira nti bw'ateekamu ssente sijja funa bayinza obutakola ki obutajja. Era ekyamamu ne bagamba naye emiggo gino egitukubwakubwa Lutaaya twatimbye Soyegu ntewajja gundi egindi tewajja ono bwajja omulala omutajja nga kizibu okubeerawo bonna n'obalaba nga bali ku lunaku olwo era nga abali ku posta bonna nga bazze bafuna bonna ne babeera ku posta obeera wa mukisa. Kati ne bayingizaamu n'abawala nga batuuka ekiseera Molini alina akayimba akanyuma oba Irene ng'ate naye tazze bagamba bali gye bali kwegamba ekino kijja nga kifa nga kifa bwe kityo okufiira ddala kyafa lwa abantu kutandika kuyiwa ki shows ogamba ndi nze sijja kgenda kubanga Lutaaya nga n'omupiira Maniyo bagikuba manyi awagira nnyo Maniyo nga Maniyo bagikuba tayimba ng'agamba nze sijja kulinnyayo. Misa kyo yali musajja nnyo nga kumpi era Ssemakula bayimba emirundi nga 5 ayinza oba teyawezaayo mirundi 3 nga kwali oba 10 gy'atazze. Ate ekyo nakyo bo tebamanya naye kyamuwa nnyo amaanyi ne bagamba ye Ssemakula bambi ajja n'atuyimbira Ssemakula yazze n'atuyimbira kati Ssemakula naye n'atuuka ekiseera kalaba kimumenya n'agamba kangambite kakati waliwo meeting gye Saalimu batuuka okugwa yali Gaba Beach awo waava meeting n'etuula agamba Lutaaya osusse okutunyigiriza gw'otwajja ku kino gw'otakola kino olwekubirizibwa Kavuma Market manager olwo ekibiina kyawukana tuuse ku kwawukana eri tubadde tumenyaamenya gye kyava kyatandika kati meeting eyo kyobola ebimu tugenda tusunako katono ne tujja kgenda ndowooza tuddaddamuko meeting eno esembayo gy'otaalimu kati meeting eyo esembamu gye taalimu baali Gaba Beach oba owulirawo eGaba Beach awo waatula meeting eyavaako obuzibu bagamba Lutaaya naye Lutaaya osusse okukola ki okwosa era mu kwosa omwo tulaba nga tetukyasobola kubeera naawe. Jjukira nti Misaaki ali waggulu nnyo olwayi abasukulumyeko ate Misaaki mukwano nnyo gwani gwa Lutaaya gwa Mayinja gwani gwa Kavuma Musa manager. Kati alina awo ndawa bitandise okukyuka kubanga obwotunnyonnyodde nti Jofule yakomyawo Kavuma Musa amugjeeri naye kati obudde buno ate mukwano nnyo gw'oli mukwano nnyo gw'oli era olwo bwe yamukomyawo ye n'amugamba bakole ye teyakifangako nnyo naye nga gundi nga bwomanyi mu kintu naawe obeeramu n'omukwano gwo ekituufu olwo omukwano nnyo gwani gwa Misaaki akati omanyi Jofule oyo musajja mulungi naye olumu ndowooza akolamu ebinyiiza abantu kati
Misaki atandika okubeera mukwano gwa Kavuma nnyo. Tugira Misaki w'amaanyi, Kavuma w'amaanyi, ebbandi erimu bashitesha bawuliriramu Misaki erimu baani nga baga ono ndowooza ne bwagenda tujja sobola kitambuza tujja kusobola kitambuza kumbe wa kigwa nanyini kitandikawo bamwefuulidde nanyini kibiina bamwefuulidde si nanyini kibiina naye tugambe nti pioneer eyatandikawo bonna baali ba directors era kumpi benkanankana obuyinza naye bamwefuulidde balaba amaanyi mayitirivu nga ne bwagenda tebakosa gwe tebeeza ekibiina ekirimu kusaasira kirimu Misaki kirimu Morini kirimu Sitesha Maureen tujja mwogerako kirimu baani nga balaba onoomu ne bwakola ki ne bwavaawo bwatambula kakati Lutaaya meeting ey'okubiri mwe batulira ne bagamba Lutaaya badde kyetaagisa otuviiremu obumulemu ate naye yakeera n'abaganda ne banne webanga nze kizibu nkoze eki kankite kampumudde okusinza ku meeting gye baalimu eyasooka buli omu akoona ku ye neyaddako ati ye n'abagamba banna banga bwe kiri nze kankole ki kankite kampumule era Lutaaya kwolwo ebigambo byali bisongovu nnyo ebyabalimu nga buli omu agamba Lutaaya gwe kizibu gwotajja wano naye ng'ate baali batuufu kubanye Lutaaya ebiseera ebimu nga agamba awulira akooye manniyo nga ne bagikuba tagenda kati abantu bagenda olaba nga bamenyeka ate akasente akalina ate nga bonna bafuna buli kimu ate nga akasente akalina kumbe basaanyaawo ki ekibiina olwo kiggwa ekibiina kyabwe kisaanawo era bwe kityo Lutaaya n'avaamu akola the New Eagles ate teyasooka kwagala gikola yasooka n'amanya nti nja kusobanga okuyimba nzekka mbeerewo nendowooza manyi Lutaaya oyo yali alina emikwano mwali omugenzi Diiki n'abalala bamugamba oli musiru tusobola okukola ki okukola ekyaffe ekibiina tukole ekibiina kali Lutaaya erinnya jjukira tewali alina kgenda nalyo kituufu buli omu bakutte gye bakutte bantu basobola ddiranga noono tasobola kukola ki ddiranga bagenda gye bagenze akati Lutaaya afuna abamuwa amagezi okufuna abamuwa amagezi agenda afuna looya banoonya erinnya erya Eagles lino sisobola ddekozesa naye tukoze tutya banoonya erinnya lyamutawaanya nno okufuna bongerako new nga bw'okola new teba Eagles ate bagenda n'obulaga simanyi new simanyi oba kigambo kya Lufalansa oba kiki balooya balina engeri gye babinoonyanoonyaamu awo munnange agenda olaba ng'erinnya baliwandiisa New Eagles nga nabano tebakisuubira ng'alanga ng'ayita baana nga naffe emikwano gyatuyita banga nze kuva from day one akolanga ne Lutaaya era mu bulamu bwange Lutaaya abaddewo nnyo ekitegeeza mikwano gye akyaliwo nnyo gigenda naye mikwano gye gigenda naye naffe tugenda naye era mu Eagles ndowooza Nsego yavaayo naye ne mukyala we sisuubirayo mulala ekintu mbaseerabidde bwe tuddako emabega ekintu Fulufiga kyayogera kyali kituufu nti tewasobola beeranga mu Eagles nga tolinaamu mwami bamukyala ti buli omu yabanga n'omukyala ekintu kya Fulufiga kyeyayogera yali alimba kubanga amazima amatuufu abasajja abo omuze gwe bataalina sijja bawaayira tebaalina kintu kyagamba nti buli omu alina okuwasa mu kibiina era Misaki Lutaaya Mayinja ndowooza omuntu yasookera ddala okuwasa omukazi n'amwagala ng'ali mu kibiina ye Lutaaya oyo omuwala eyajja nga muzinyi Irene ate era ekirungi n'abeerera ddala ki naye n'amutongoza
n'avuuka mukyala we naye ng'abasinga bonna kubanga goyinza omubirayo Ssemakulu omukazi gwe yalina mu kibiina tabeerangako naye mu kibiina okitegeera ne Sseruga kusaasira amufuna luvannyuma teyamufunira wali eri waliwo omukyala we nga bamuyita Namugambe nga muzinyi naye ng'abo bakwagalako buki bwagazi era nga bwe muli mu kibiina nga buli omu bw'amala ddawe ng'abaana abawala basula mu bazadde baabwe n'abaana abalenzi balina wano ku lw'ebusaabala gye beeyiiza gye bapangisa obuki mu kibiina bali bakkiriza okwagalaŋŋana obuzigo bwabwe mu kibiina kyali kikkirizibwa tekyalina nnyo condition ezo so olugendo lwa Eagles luwanvu kubanga basofia abo bayingiramu batya byonna ebyo tujja bituukako gye bujja naye nga bwe kityo bwe kyakola ki bwe kyali kitambula tewaaliwo nti teeka nakino kye yabagamba nti bw'otoyagala muntu nga bakugoba ekibiina kyatuuka nga kyamaanyi kumbi buli muntu mu Uganda nga yeegomba kuyimbira mwani mu Eagles kati bwe yatuweesera abawala ne babeera bangi nnyo naye nga bomanyi bamutandika bizinesi mugenda olaba naye nga abaana abamu mubamalira budde okitegedde kiringa abasambi ba mupiira oli ayinza okuleeta abasambi nga 6 nga bali awo naye ng'ayagalako 23 ekituufu okitegedde kati abamu abataayina makulu nga tulaba tebalina gye balaga nga bafulufiga babasalako fulufiga bamugoba bugobi fulufiga yavaamu mu binagenda nga bamugoba nga talina kyakola ki kubanga twaluganga ekisiramu music yali agaanye oba mpisa nga talina music si yekka abaana bangi manyi kino kye tukoze abawala bangi era n'abalenzi bangi n'abalabi bangi abajjukira Eagles bwe yali wali abaaliyo nga tebasobola kuyimba nga kati basajja bagaggawala wali abaaliyo nga yali ebbanga lye lyamalamu nga teyafulumya yali muzinyi abantu bangi baali bazinyi mu Eagles eyo abagifuluma baali bangi okitegedde olw'ensonga nti bw'omanyi okukeera ne mugenda okukola naye nga mugenda ne kamunye 2 ez'abantu naye nga abasinga bazinyi abasinga mu bayimbira buyimbizi bw'oba oyimba nti ne kiresiyo Juliji ndekere ng'omuwala alina okujja ku stage omuyimbire nga bw'omuwaana nga gwe mulimu gwe oba okitegedde abalala nga waliwo n'abayimira ku malokofoni ne babankinga babakapo oba bamanyi kati nga gwe mulimu gwabwe n'ogenda olaba weetaaga bana ate mulina 15 abazinyi mwetaaga 6 mulina abawala 9 ne mutuuka mu kiseera ne mulaba nga abaana abo mubamalira ki budde era tutala n'abagamba mugende mugezeeko ewalala era fulufiga alina kiyayogera naye nsaba abalabi ba Kacumbali mubeere nga bajja kitegeera kubanga bulijjo ndooza tebafunanga kutangazibwa nti nze baŋŋamba ne baŋŋamba Mawa ono nono sente bagende bakole ki bayimbe baveewo bagende gendo bagambe tebalinnya baasi ng'omulimu gwange nina okukola ki for example mugenda Masaka tetugenda ntugenda nga tubasalasalako mpola era abawala abasinga abatandika omulimu ogwo kumbi tebaliimu kuba ne bakusaasira bazze luvannyuma omuwala gwe tukyali naye oba akyaliwo nga nakati afuuse mukazi yayirini namatovu mu bawala bonna kitegeeza kuva dda yali wampisa yali mukakkamu yali muwala mukakkamu ate jjukira nti yali yayise mu mikono gya Mariamu Ndagire kuba yagenda agenze kubeera wa Mariamu Ndagire kati tutaaya gyamulabira kati ate ne yeegatta eno so mu mbeera eyo abayimbi bwe batyo bazze Eagles bwetyo bwezze ebeerawo bwezze esaanawo kubanga biwanvu nnyo tetunatuuka wali oba tunatuukawo mu munaku ekyokubuulira ate Aruna avaamu atya kubanga Aruna naye yavaamu n'akola kuriimu naye yasooka okuvaamu yasooka okuva mu Eagles n'agiviiramu ddala nga ki ekimugjamu nga yasembayo okugijjo Aruna ekyamugja mu Eagles Aruna yatuuka ekiseera mu butuufu nga takyali mwana ng'akuze ng'akubye oluyimba lwe bayita ekitooke kifansalira nga lw'amaanyi nnyo nga tafugika naye ng'afugika n'olwoba si director si yatandikawo si yaani omanyi kiringa kati ng'oli ku TV kati ng'eno wetulinga si gwe nnyiniyo ne bw'obanga abantu basinga kulaba gwe nga gw'osingawo ogiyimirizaawo impact ye eyinza okuba entono okusinga nannyini kituufu kati
Aruna akuba ekitooke kitooke kitunda nnyo ali mu Eagles kituufu naye nga afuna emitwalo egi egya Uganda afuna emitwalo egi nga ne kuŋŋaanya miliyoni 2 bamuwaako 2 Aruna emitwalo gye 2 gyegiri mu kitabo kati ate Aruna yatuuka ekiseera n'atandika okufuna bwe wayita obweyo ekicuba ebbali abategesi bamugamba gyoyimbeko eno abategesi bamugamba jangu oyimbeko eno agenda akola ki ayimba bamuwaayo 3 bamuwaayo 4 kanaye aliwo ekiseera yena alaba ano n'emeka 2 3 neyekyanga tafuna wadde olunaku Aruna teyagaba nako olunaku mu Eagles awo nange zaali zaba directors nange entambula okitegedde kati Aruna n'avaamu n'akola ekibiina kye era abantu bamuwagira nnyo bino ebintu byolaba ebyo bagira nti gundi oba bamusasulanga bolaba kuba babigayo obutebe obucupa abantu n'otekayo gundi ne bagizira abantu okugendayo tebitandise leero kuva dda nga abantu obanyiiza bagamba musho yagundi tugenda kugendayo nga bwalaba ekya Palaso ne Alien Skin ebyo byava dda fe bwe tubeera ne Haruna Mubiru akola ekibiina kyakitetenkanya tugenda Haruna Mubiru ali seeta fe tuli mukono oba omanyiwo seeta ne mukono jinya nampindi abantu bonna bagwera wa Haruna Mubiru abantu bonna bagwera wa Haruna Mubiru nga bava n'eri gye tuli ne bajja eno fe tugenze mu Haruna Mubiru omwana mwagobye waki tugende tumuwagire bino tebitandise kati tugende tumuwagire era Haruna n'abeerawo n'akola ekibiina kye ne kitambula kakati Mayinja gundi avudde mu kibiina Lutaaya avuddemu akoze ekikye Eagles esigalawo mu kusigalawo kwayo embeera yali etya akati Eagles mu kusigalawo kwa alini Eagles teyasigalawo Eagles yavaawo nerinnya nerivaawo kati ffe nga bwe nagambye wali emabega nti ffe tusala amagezi tuliteekako ka new Eagles libeera lyaffe kati bano banoonya linnya kiri bagenda okukozesa batagadde banoonye simanyi Golden bavuze bagenzi balina lye baali bafunye ate waliwo abaliwandiisiza bakola Golden Band kati bwe bakola Golden Band awe waali obusibu bagikoze mulimu Samisa Kisemakula Mayinja Catherine Kusaasira Fred Seruga Fred Sekamate Stesha Mayanja bani bonna nga mwebali nga bayitirivu kyegambye ti abantu bano basasula bakola naffe tukola ekyaffe awo waaliwo embiranya awo kituufu awo competition efuuka ey'amaanyi era abantu bagamba waki mwoli bamugobye musajja waffe ne bamugoba tulina okukola ki era twafuna nnyo sympathy mugiyita sympathy abantu ne babalumirirwako twafuna nnyo sympathy ne tugitambulirako ebbanga ddene nnyo ate Mungu n'atuyamba ne tukola audition nga tunoonya abawala ne tufuna abawala abakalitasi ali mu America kati ne tufuna Bashasha Brighton ba Giovanni Luzinda kati ate bandi ene eyaffe neba y'amaanyi nnyo nereeta obuwala nga buyimba bulungi obuwala nga buyimba bulungi buwala buto kati ate bali ne basigala eri nga gasajja gakulu bagalabye ebbanga ddene kati awo ne kibanyiga era kyabanyiga nnyo naye baali basajja batetenkanya ne balwana nakyo naye nekibalizitowerera naye ng'ekisinga nze kye nalaba nti omusajja ono Lutaaya yali amanyi bwakwata ensonga omanyi Lutaaya awo amanyiwo nnyo ekitegeeza kuva dda nga obukulembeze bwebuli Mayinja ono
alina ekizibu kyakoze naye kyakoze tukigenda tukikutte tutya ensi netakimanya nesigala ate nga tuli tusigala nga tutambula ensi netakimanya netusigala nga tukola ki nga tutambula era basobola okutambula ebbanga lyonna nga newabaawo ensobi olitamanya ate balina ekintu kye bazimba mu bulamu bwabwe ng'omukazi tasobola basuuzaawo kigendererwa kyabwe omukazi tasobola baawula ng'omukazi wayagadde kali akawala simanyi n'oli n'akaagala enkya n'akaagala oba ng'ebyo tebisobola kukola ki kuba mu mbeera y'ekivubuka nga muvubuka ebyo byonna bibaawo ate bisuula nnyo abayimbi naye bo ekyo tekyabeerawo bakuuma omulimu gwabwe ne bagukuuma ng'era teri muntu ayinza kuguyingiramu n'abasuula okujjako nga bo bennyini bebakoze eki bebaagadde bebeesudde kati we tukola new egos tufuna abayimbi batuwerekereko tufuna batiti tufuna baani bagenda okugira nti bali gye batimbye bannanga abantu bajjuza yaleese obwana bannange buyimba sympathy eyo twagifuna nnyo era twagitambulirako era misaaki oyo n'afuna obuzibu misaaki yamenyeka nnyo n'ekibiina ekyo beeyawudde ne lutaaya ne banne basigadde nabo banafu ate gwe batunuulidde nnyo bamutaddeko n'olukongoola awo yeegatta ne kavuma n'akola kino na kino oba kitegedde kaakati bamutaddeko olukongoolo amenyeka n'ekibiina alabe nga kikola ki nga kitambula kibeerawo aliyo nawo ya golden papa igwa misaaki kuva ddanga si golden papa erya papa lijja waleeno mu golden era nga balanga golden papa kati tubateekako nnyo akazito tuli mu competition naye ng'ebimu tuyabiwulire baafunye egindi eno tebafunye baafunye eno tebafunye kati batuuka ekiseera balaba balwanagana ekintu tekitambula ndowooza Semagula atuuka ekiseera n'agamba oba nasigaza basiru beereere abagezi baage simanyi bwe yakyamukalube bambi kyamumenya nnyo kati ate Semagula kimumenya naye alina abantu abatali bamativu abakola bye baagadde ate badirekita naddala nga Mwami Mayinja Ronald era Mwami Mayinja Ronald yakola kinene nnyo okusuula ekibiina ekyo ekya Golden kubanga omutima gwe olubugu nafuwa tyagenda olaba yuta yagenda batandise n'obyerangira yuta yagenda ate ekibiina gitambula bulungi jjukira kiyingiddemu awo ebyobufuzi awo NRM kusaasira kusasira NRM ensi emutegedde bulungi Mayinja naye akoze awo omuvuyo ali mu nuupu ali mu nuupu ate avudde mu nuupu ate alidde eza Museveni awo papa bimusumbuwa naye akirekawo papa bimusumbuwa papa mu kumusumbuwa infact ndowooza yalangirira n'agamba akireseewo papa oyo yalangirira n'agamba nti avudde mu bya Golden Band kati wagivaamu era nga wegamba nti nga tasobola genda mu maaso Mayinja yagezaako twabimanya yagezaako naye era bagamba mweyafunira noono ow'ekyapa ono abadde akayanira enju oba sitolo badde tozigoberera naye ng'oli munnamawulire omutuufu badde togobera sitolo eyo nagikola nogikola kacumbali kweri naye ow'ekyapa ono papa bw'akirekawo Mayinja n'asalawo akikwate yekka Mayinja n'asalawo akikwate nja kubeerawo kumbe tasobola kikwata alina linnya naye obukulembeze mye kyeki Mayinja oyo kubadda nga obukulembeze tabulina tetwaluwanga ekisaane tufuna ebizibu mu Eagles oluusi abantu babuze naye nga Mayinja ogamba wange abantu baagala kuva wano naye sente ziriwo tezimala tuweeyo emitwalo nga 10 nga Mayinja agamba kati mukitwale nti sizze kitwale nga atandabye ebyo byali byegambo ng'ate waali ngakugamba nekitwale nti sonsanzeewo oba sazze kati nga bwomanyi bwe munaagenda awantu oluusi mulina okusasula emmotoka mulina okuwa sente okulya waliwo essente zibulako nogamba naye director essente zino zikoze eki ziganye
agamba siriiwo naye twongereyo emitwalo banga 2 oba tukoze tutya nga Mayinja akuddamu ekibuuzo ekigambo eki sazze gwe kitwale nti sazze gwe kitwale nti siriiwo tomukube luyi ye director era Mayinja nga atambula n'abaleka kuki wakati ku scene mu kugenda mu byobufuzi temwamulabula ani Mayinja Mayinja tetwamulabula olw'ensonga nti twali tetukolagana nnyo juga tumaze okwetemamu wabadde waawo empalana ya myaka nga 2 Mawa waayise Kavuma tayagala kuyitawo Lutaya waayise Semagula tayagala kuyitawo ogamba empalana ng'eri awo nga nnene so nga buli omwe akola byayagala tetwagala kuwuliriza byabali oba okitegedde kati Golden Band bw'emala okutukamu Semakula Kasayalange n'agamba nti nvudde mu Golden Band fe abaali n'ebbali ne tumanya nti kaweddemu tetumanya nti kalaki kubanga Mayinja twali tumanyi nti obukulembeze bo tabulina ekyo kyo ge gaali amazima amaki amatuufu nti obukulembeze Mayinja takola ki tabulina era Mayinja mbutabana bukulembeze oze omulaba baa n'amaka ge gennyini gamulema okukulembera tewakiraba abaana bagenze simanyi omukazi agenze mu Amerika simanyi abaana mbejjeeko n'atagalatagala era gyobalaba yendooza okutagala kwe sisuubira nti kunaakoma kakati tumusuubira okuva eno atadde eno kati Mayinja wali wombuuliza agenze mu people power temumulabudde nammwe musirise kuba obutakkaanya bwe buli naye nga fe abamu tumanyi era waliwo director omwe yaŋŋamba nangamba Mayinja oyo nno naye okwesimbawo eggomba ayinza obutakola ki obuteesimbawo ng'ate abantu b'eggomba baali bamwagala nnyo anti Mayinja omuwa emitwalo 3 ag'enkya omuwa emitwalo 4 kati egy'olwaleero Mayinja omugamba nti wiiki ejja ngenda kuwa obukadde 3 muwa akakadde olwaleero naye wano ninawo kakadde okotwala kano oba olina byobusa agamba mpaako era ye nga kyakola kakati yateebereza obwemupi buno simanyi 2 mmeka simanyi biki atagenda obwira wano e Kampala waliwo n'abagobi w'eddiiro tukutwala wamu 7 Mayinja n'atagalatagala bw'ati naye singa kati mubaka wa paalamenti naga kaŋŋe n'enziri ezino ezamuze kakati bw'abeera awo n'akola bandi yali owako otospawo yakoleranga ayisa abawala mujje simanyi ekibiina tugenda kikola biki naye lava abamu ne tugamba tajja kikola Mayinja tasobola kukola kibiina bakozeewaawo Golden Band kapyata ne Sserugaawo waali Semakula ajjukira ebyuma yali yabitwala bagizaawo Semakula ebyuma yabyefunzizza biki Semakula baganda nange ebyuma byammwe nze mbibaddiza era mujje mbibakwase muki mu butongole empalana zaali zivuddewo nga tutandise okuddamu okunyumya olwo gundi ani Sseruga asigadde ye mu Golden Band asigadde ne Mayinja baagala bakole kapyata eyo etambule ajja agamba nze Semakula njagala atuwa ebyuma byaffe yantumayo n'okuntumayoko nenjogera ne Misaaji n'agamba nze ebyuma biba byebireese obuzibu nja kukwata ebyuma byabwe nkole ki mbibawe era ebyuma n'abikwata n'abibawa bw'abibawa ate Mayinja yatandika obipangisa banne nga ssente azirya yekka abaagala ebyuma nga bebapangisa ate kali Mayinja eyali ayimbira ku byuma ebyo ebyali ebibye nga yalina obbimbirako olwo atandise obipangisa abantu abalina obuki obuvuluvulu era lutagundi esitole eno mpanvu nnyo era gundi oyo Sseruga yayagalako okusiba Mayinja ti Mayinja atunze ebyuma kumba abipangisizza yasooka n'amugamba ebyuma nabipangisizza ne bamuwa akakadde ne yeeriira bano banne tabawaako be yasigaza nebyuma olwo ategedde Semakula agenze ninawo okusaasira ne Sseruga olwo nabana atandise obbalimbalimba ebyuma ate ayite nebbali n'abipangisa ne bamuwa ssente n'akola ki n'agaaya era olwamuwa ssente n'agaaya bano ne bamugwamu Sseruga nampita nanga n'ebyuma bino katunoonye abigula
tugabane ssente kulaga ekibiina kyabwe bwe kisaanirawo ddala okuviira ddala eri gye tuvudde n'agamba naye omanyi nti ebyuma bino katubitunde Seruga yangambako noonya abigula kati abigula oyo atuwe ssente nze nfuneko $5,000,000 n'oli afuneko 5 milioni 10 zibagendo nange munoonya bwe munoonya olwokusaaza jjukira mukazi talina kyajja kwogera basigadde badayirekita bameka olaba Eagles bwesensebuka eggwawo Sekamate yagenda wa mu Amerika ali eyo bano basigadde babiri ababiri ate nabo baganya okukkaanya Mayinja atandise obagamba ebyuma weebiri mu sitowa ate kumbe Mayinja yabipangisizza Mayinja oyo okuva ddanga mu kirupya ebyuma yabipangisizza abipangisiza kubipangisa batandika awo embiranye ne Seruga Semakulu oyo okumanya musajja nnyo abagamba naye embiranye eno mugireke era Semakulu ampita nagamba ne Seruga mugambe ebintu bino abiveeko kati mpulira nti anoonya Mayinja kola ki musiba olwokuba yakola ki yatunda ebyuma era Seruga oyo asigadde alwana afuna ebyuma naye ng'ebyuma Mayinja akola ki yabitunda naye abadde amulimbalimba yabipangisa Seruga atandika okukola risaaki bw'amagimaliza atuuka awali ebyuma watuufu ng'ebyuma Mayinja yabitunda yabiguzaani olwo ayiwa omwami gwe yabiguza naye nazze alimbalimba Seruga bwe basigadde mu kibiina nti weebiri owida nti bikola ki weebiri kumbe yakola ki yabitunda era tuba tuli awo ku Golden Papa awo ku Papazi ng'abasajja bajja bampita abangamba olabe oli mukwano gwa Seruga neffe Mayinja yatuguza ebyuma era Seruga bw'aba alina kyayagala akibuuze Mayinja tujja namusiba talina bw'atandika kukola ki kwata ku byuma ng'ebyuma bya Eagles nga bisaanawo Eagles mbufunze ng'esaanirawo ddala bwe babisigaza Semakula n'avaayo n'abirekera Mayinja n'asigala nani ne Seruga ate ne Seruga naye babimutundako n'amuyitamu okitegedde oyo ye Mayinja omutuufu Mayinja n'ateeka ebirango ku rediyo audition Golden Pandi Kapyata ayisa abawala mwe muli noono ow'ennyumba gwe twalabye Jojo era naye yamulimbalimba nti bagenda kugula byuma bya bandi saazi nakiwiramuko kyamugamba bagenda kugula byuma bya bandi Jojo naye akkiriza agamba ebyuma bandi egenda kukola ki kutambula era ndowooza olugendo lwa Jojo waluwulidde Mayinja bwe yajja akola ki amubuzaabuza kuvaddanga kaakati oyo ye Mayinja omutuufu ebintu bino eby'NRM mu kulabako byamukosa kitya ebintu bya NRM Mayinja tebyandimukosezza singa yalina omugongo omanyi mu bulamu bw'ensi eno njagala n'abalaba kacumbaali eno abalera ku puroguramu eno bakitegeere oba bakimanye nti buli lw'otamatira nakyolina ofuna ebizibu kati Mayinja obutamatira kyekize kimuleetera ebizibu nga bwe tuzze tumenyaamenya Mayinja singa yagenda mu NRM n'atuula n'asirika n'agamba nti ndi mu NRM full stop n'abeera ki eyo ne mu NRM maze okubbayo akasente ate neeno mu nuupu oyagalayo kati Mayinja ndowooza omulabye bwazzaatagalatagala paka singa yagamba nti nze ngenze mu NRM era nuupu njirabanga etasobola kukwata bukulembeze Kyagulanyi si byabufuzi bye bamuleetera ebyo byonna entegeera ya Mayinja ye n'enkwata ye y'ebintu yamuleetera ebizibu ogenze mu nuupu NRM ekwadde sente zaayo ogenze mu NRM ekwadde sente zaayo ate tobandaddeyo ovuddeyo otagadde
ozeeyo mu nuupu bakwaniriza ate dakiika emu okubya oluyimba dakiika emu simanyi nkoze ekibiina peace the whole simanyi all the peace wabiwulirako ebyo byonna bimutagaddeko dakiika emu nvudde mu Uganda ngenze e Bungereza ate Bungereza nvuddeyo nkomyewo mu Uganda ate Uganda ovuddeyo otuuse Uganda nti ate jjo jammanja ekyapa naye nga bituufu mu kulaba kwa mu bangi oba balimba kakati nze waliwo omwami omu yaŋŋamba ku nnyumba ze Bulindo eyo naŋŋamba Mayinja mutuufu alina ennyumba e Bulindo omwami oyo mubazzi abajjira ku lw'entebe awo naŋŋamba Mayinja nze nali ntwala emyango okugala ennyumba ye eyaki eze Bulindo naŋŋamba emizigo kituufu gye giri bagita mizigo apartment gye ziri mutuufu Mayinja azimba naŋŋamba era nze ebintu nabitwala ne gundi manyi weeri apartment we ziri kubanga naffe twakiwuliranga buulizaawo nga tugamba naye apartment teziriiyo alabika teziriiyo naye mu ssente zeyafuna ndowooza ku NRM ate yali ayiiza n'agulako awantu awo infact Mayinja yali akoze kyevudde gamba nti singa yasalawo n'agamba nti nfunye apartment zange e Bulindo nina woteeri yange nina amaka gange yali taddamu kutagala omukyala ono mutuufu omukyala nze okusinza storage yawadde nebyemmanyi ku Mayinja bituufu asobola omuwa ekyapa nga bali mu mukwano omukyala yakulaze n'akugamba nti Mayinja omukyala yagiramu audition kituufu nga Mayinja agambye ayagala kukola ki kuzaawo kibiina n'ayita abayimbi bw'ayita abayimbi ne bajja ne babeerawo n'oyo omukyala we yakola ki oyajjira ate omukyala ng'alinamu ku ki kasente nero aba Mayinja akolamu ekibi nakyo bolaba olumu tufuna ebizibu naye ne tutamanya lwaki tubifunye yatwala ssente z'omukazi ate n'atwala n'ebitundu bye kubanga bannange si kirungi abali eyo mwenna abatwaba si kirungi twala ssente za mukyala ate nomala n'ebitundu bye n'obitwala okitegedde kutendezo zitutte ebitundu byo bitutte ekintu ekyo tekiba kirungi n'omulundi n'ogumu toseka muganda wange era tokikolanga n'otwala byombi kale mumbeera twalako kimu at least kubanga abakyala abo babonaabona okutuukako omukyala bwatugula okugamba nti alinamu akasente ke aba ayise mu bizibu ayeka yamusuubiza okuyitawo agenda mupromotinga ate omukyala yali ayagala kuyimba era omukyala bwe yagamba nti Mayinja yansuubiza okumpromotinga naŋŋamba tugenda mu studio ate okukakana studio egize bweti ate igwendo kigize kwegamba najja nga abuzaabuza kituufu so embeera ya Mayinja bino ebimutuuseeko byoba byemulaba byali bisuubirwa si bya NRM si bya bufuzi bibyenga omuntu ng'endowooza ye yemuleetedde ki ebizibu zegambye yasigala ne banne ne basigaza ebyuma nabibatundako bw'amayamalizo bibatundako n'agamba nzizeeyo mu nuupu n'afuutukayo bwe yagira n'agamba akubye oluyimba simanyi akalulukako muzeeyi kati lwakuba akalulukako olwo ayagala afune bwaddawa ewa muzeeyi mweni alema ekyo olabika tewakimanya alukuba kuddayo yagamba mweni alema eno nzizeeyo naki n'akuba oluyimba n'agamba akalulukako muzeeyi ayagala addeyo ki bw'atadda kumbe jadda ate nabo banyiiga okusinza ku bigambo byeyakola ki byeyayogera nga kubanga era bwe yavaayo mweni alemu zukirawo yakubawo oluyimba bizeemu amu yakubira bizeemu awo oba lwayimba kyawo webale nnyo baganyi nakuba baganyi oba tutambula tutaninga gye tutambula nakuba baganyi bwakuba baganyi ate agenda olaba obanga akoze kibi oli amaze omukuba oluyimba baganye kati ataddamu amugamba ti muzeeyi akalulukako muzeeyi oba okitegedde kati Mayinja saagala abe yeekwase byabufuzi naye obutayimirira ku magulu g'abiri n'obutamatira ebizibu bya Mayinja ne bannayuganda bonna abalina omuze ogw'obutamatira Kachumbayi bw'obeeranga ne kamera eyo n'emizindaalo gyo gino kkiriza nti gino gye nnina ebirala bijja kgenda bikusanga mpola naye bwe bwogaana okumatira ebyo ebizibu byofuna
so ye Mayinja ensonga lwaki olaba atagala bwatyo naye ng'abasajja ba Eagles aluna mubiru baani bonna tujja benda tubabayitiramu olwaleero tayajja atya mu MP ndowooza Mayinja mumutegedde kati abadde balimu akakunkuna kati mutegedde emboozi ya Mayinja from Diamond Production mpaka waneeno wennyini so no commentinga gw'otubuulire ani gw'oyagala tuddeko kuba wiiki ejja tukuleetera omulala ne ggwe nawe osobola otutuwa n'ogamba noono mwagala wetubadde naye nga mbajjukiza nga 25 Akim Promotions yategese ekivvulu awo ku makutano abayimbi bonna bakulembeddwa Mary Bata muganda wange Fik Gaza New York mujje ate tuchakalira awo ngenda beera yaawo wennyini ku makutano Christmas eno mujje ate tunyumirwe Lemisa kisemakula alina ekivvulu papa Misachi alina ekivvulu kalenda ekivvulu kyetu kyogereko kalenda alina ekivvulu kalenda bakiyita akawoowo akawo ka Christmas alina ne ku boxing day boxing day ali side z'empija awo nawe alinawo ekivulu papa Misa kisemakula mugende mumuwagire mugende mubeere eyo mpulira n'olubiri ate mpulira n'enkwacyo abagenda mu nkwacyo nabo bajja kgenda ndowooza anti omwezi guno nga bw'ogulaba omwezi gwo gwa bikujjuko abantu balina okusanyuka buli omu agende wawulira tulinde tulabe ekinasalaani ani anakikwatamu era tujja kuba tubabuulira wano kacumbali nkwacyo ne gundi olowooza kigenda bakiti nkwacyo nani asatu nkwacyo n'enkuuka kuba nkwacyo eri wali ku gundi ekintu kyenkwacyo n'enkuuka nsaba abalabi bakacumbali babitunulire n'obwegendereza kuba bw'otunuulira enkwacyo eri wankulukuku ewankulukuku kisaawe kya Ssaabasajja Kabaka okimanyi kituufu management bagita Muteesa 1 wankulukuku oba Muteesa 1 oba Muteesa 2 bwe kityo naye nga kiri wankulukuku kitegeeza nti Obwakabaka bwerwana bwe bulina obuvunaanyizibwa ku kisaawe ky'ewankulukuku era bwe bwawaddeyo ekisaawe ekyo wakolebwewo enkajjo ate era n'olubiri enkuuka kimanyiddwa bulungi nti lwe lunaku Ssaabasajja lwabeerako n'abantu be so kati ebintu bino ebyenkwacyo n'enkuuka muntu alina byegendereza nnyo nga mu ntegeera eyiye nga bw'anaaba tubirinde kuba naye nze ndowooza ate omutegesi yakolamu ensobi kubanga Ssaabasajja Kabaka amanyiddwa nti tasosola Ssaabasajja Kabaka agatta abantu agatta Omunyankole agatta FDC owa DP owa NUP owaani kati gwe omutegesi bw'obeeyi n'otandika ate okusosola mu bantu ba Ssaabasajja Kabaka nakyo tekiba kirungi oba okoze kikyamu n'ogamba nti mulwana mulwana Patrick tagenda kuyimba mu nkuuka n'ogamba n'abategesi n'abalabi abamuwagira nammwe temujja awo oliwe yawuliza nti kati abalabi b'enkwacyo bagoyingewa koyika bagende wankulukuku naye leero bwe tubadde mubeere bulungi mwera